Bwetwogera kati nga mwami Yoweri Tebukabulwa Museveni ate bimusobedde anti oluvannyuma lw'omukago gwa NATO okuvaayo ate n'ekiwandiiko ekirabula omukulu Muhoozi Kainerugaba ku bigambo byagenda yisa ku mutimbagano nga undermininga amagye g'amawanga amalala ng'era bwe twalabye nga esooka n'alumba Kenya, Amerika yo yagirumbye, kati alumbye South Sudan. Kino kiraga nti abantu tababalamu magezi era omukago gwa NATO guvuddeyo n'ekiwandiiko ekimulabula. Katusabe nti omukulu ono ayinza okuba alowooza munnange byakola ategeera nnyo era alina amagezi mangi. Naye muganda wange, mukwano gwange, ndaba ng'ensonga egendedde ddala okufuuka ekizibu ate nga bajja kyejjusayo ne kitaawe. Omanyi abantu bano tebawulira ate okuwulira kwabwe kutono nnyo, neffe tujja kugezaako okubateeka mu layini n'okubasomesa ekituufu bwe kirina okutambula, kubanga tugezezzaako okubategeeza bye bakola nti tebiri mu bulambulukufu era bimenya amateeka. Balongedde ddala tulaga nti tetulina kye tuli, naye nga tubateekeko amaaso abiri, Mukama Katonda yajja okubalaba. Ffe weetuli n'eggwanga lyaffe weeruli era twongera obajjukiza n'obategeeza nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe nga tunudde okubeera wamu era nga tukwataganira wamu tewali kitagenda tutambulira bulungi. Tulina okukkiriza nti Katonda ng'ali wamu naffe era nga atukwatiddeko tewali kitagenda tutambulira ddala bulungi. NATO nayo etabuse, Museveni ne mutabani we basattira. Uganda egenda mu lockdown. Munnayuganda tokkiriza lockdown. Okitegeera togikkiriza. Ekintu ekigazisaawo ensi oba ekireetesa lockdown mu nsi okitegeera kirina kubeera confirmed by World Health Organization yekikayiga oba si kyekyalangirye curfew. Tumukkiriza kalalangirye curfew ye wabira ebintu bibiri byanjawulo, lockdown ne curfew byanjawulo okitegeera. So tabasiriwaza bino nze kati essaawa eno mbita diversion okubika ekintu ekigenda mu maaso e Congo. Bannange Congo is fire. Abakwasi ba iPhone nammwe ene bakwatako video ya leero mujje wano kubanga tuyinza okutalaba iPhone eno tuyinza ogirabako nga te upgrading ku simanyi muli ku iPhone 16 tuyinza okutalaba ku iPhone 17. Lwaki naawe kino kikwatako? Munnayuganda nabagambye mwetegekera embeera ejja, embeera eri waase Congo, embeera mbi bwe bunkenke bwe mulabawo mu Uganda. Naye bagezaako nnyo okubikkirira amawulire ezo zaataka ku president bakimanyi nti yasobola okubikka amawulire oleme kumanya bigenda mu maaso mu Congo. E Congo embeera mbi, bakuba M23 mu nnaku esatu bwe ziti olutalo lwakatandikira bagittamu omuntu era abayekera ba M23 batandise okuyingira Uganda. Waliwo oluvuuvumo nti abasajja bano bandi activatinga Nairobi process. Okitegeera waliwo oluvuuvumo nti abasajja bandi activatinga Nairobi process. Ebintu bye mutandise okuwulira ebyo simanyi abadiri Just Council mutwesonyiwe musirikidde ebbanga ddene. Lwaki kuno essaawa eno mwagala wabeerewo dialogue? Lwaki nga musirise nga ku baana baffe mwali temwogera ku dialogue? Twagambe tugoberera amateeka gali. Wabanga ayagala alete reform zabijje oteri kuteesa ku dialogue. Balina katrap ke baagala tusuulamu. So tugendera ku nteekateeka ya revolutionary leader. Okitegeera tugendera ku gali amateeka teri bya reforms wano. Okitegeera ekintu ekyo. So ekintu kye mulina okumanya munnayuganda olutalo lutabuse Congo bakuba M23. Mujjukira najja ne mbagamba wano nti kati ku Sande babadde balina okugenda abasajja bano basayininga endagaano ze bali bateesaako nti M23 eve Congo. Kagame ono we yava mu Rwanda yavayo nga bateeseganyiza bulungi nnyo najja e Uganda n'asinkana Museveni. We baatula ne Museveni bateesa condition yino wano manyize nabagamba siriwa propaganda ogiraba iyo condition gye bawadde Tshisekedi era yanyiziza abantu bonna nga ne UN mweri ne bagamba kati tubakuwe bukubi tubajje Congo. Okitegeera condition ogiraje bawadde Tshisekedi baamugambye nti oba ayagala yabateesa M23 okuva mu bibira bye Congo. Okitegeera kano kaba kamanyiiro Tshisekedi senga atula ku mmeeza ne M23 mbu bateese kitegeeza M23 egenda kuleta condition zaayo ne Tshisekedi naye aleeta ezize then bakkiriziganye. Okitegeera nga mwekyo mukyok ne Kagame agamba musimanyi Tshisekedi alina okukkiriza abahutu abayingira Congo babeereeyo naye nga abahutu balina ensi yaabwe bagiyita Rwanda. Okitegeera mbaleme kudda Rwanda kubanga bo kakiriki kaabwe akabatuusi bo bawamba e Rwanda.
kakati mwa abahutu balina kusigala eno mu Congo tebaddayo eri osegera ezo conditions zabadde Tshisekedi alabira ddala nga kamanyiiro kubanga abanyarwanda balina ewaabwe lwaki tebadde ewaabwe osegera Tshisekedi n'amugamba nedda baba tekigenda kukola osegera kubanga Tshisekedi senga atula ne M23 alina okukkiriziganya ne basayininga kati senga agaana nga bataddeyo conditions ye Kagame ne Museveni bagenda kwekwasa nti Tshisekedi yeyaganye okukola ki yeyaganye endagaano z'abali ensonga ki bakola ki twakiza naye Kagame yateekayo abagundi aba M23 osegera era nga ainako emitwalo wakati w'3,000 ne 4,000 z'abalwanyi okitegeera 3,000 ne 4,000 z'abalwanyi era nga bayambibwako ne Museveni kakati lwaki bo tebatulana bayekera baabwe bwe baleeta bajje ne Tshisekedi bagambe Tshisekedi bwagire omusajja abagambe mwe mwagala kummanyira bumanyizi kuba yalina kutulana bayekera abedde ne bamaliza ne Tshisekedi yabagambe mwagala kumanyira bumanyizi wano lwaki nteesa n'abayekera nga mwaba abaleeta ovuwiki nange sikkiriza yensonga lwaki nange ngamba nti president owaffe teri kuteesa na Museveni tugendere kugali amateeka amakadde we have the smartest generation ono president ye abasobola bakube esaalongo tugende mu kalulu nga tugendera kuziriki tamuze za Museveni ze yateekawo ye yemenyere constitution ye oba ayagala azijjawo reforms so si bino mbuyefu lambu batuula naffe then bagulewo constitution then bagambe bino twabiteesako ensonga kitubitaddewo liwagala okutufeekingira osegera benyini babadde baleeta ku Tshisekedi abagambe kati fire UN negamba okay wemba mugambe so biti Bungereza nekulembera command Kenya ekomyewo naye muna Uganda kyo ino okumanya kimu notalo tebugenda kumukuba gundi yekayuka kati abakozi ba iPhone abakwasi ba iPhone mwe basire queen abagamba muno afebye bufuzi tebitukwata kwensi mukimanyi nti iPhone products zona raw materials ezizikola ziva mu nsi yamwe na Congo mukimanyi era kye bakoze kati iPhone company ya Apple bagikubye mu kooti ne bagamba Apple eno ebadde ekozesebwa Rwanda ebadde ekozesa gundi za base za Rwanda ebigundi bino raw materials ebijja Rwanda ngo babibbe Congo ne mu Uganda ne babikunganya jukire ebyobugagga bya Uganda babiteekako embago kati ndoza namwe bane mufunye answer mu abagamba musimanyi Museveni afuna funding ngaita mu Kagame kati ndoza mukitegede nti nayo funding egalidwawo agemanyi ga foreign policy don't mess with foreign policy you don't know just obera tojimanyi bumanya naye nga bakuwadde amanyi ga kazindaalo n'ojogerako foreign policy bulijjo mutugamba nti Museveni can get funding from Rwanda kati naye esaliddwako bagambye Apple teddamu kugula raw materials za Congo na Rwanda kati kakatale bakagadde era Apple company ya Apple ekubiddwa mu kooti omuntu omanyinza okungamba Apple ya America yes ya America naye okimanyi nti company eno jibaita Foxconn eno company 70% yekola Apple oba iPhone yeyo yejikola products za Apple 70% eno Foxconn yebikola Foxconn eno company ya eri mu China 70% then 30% jibakolera mu America kakati bano bakiyamira danti economy ya China bajirina senga bakuba company eno ne bajiremeso okuddamu okufuna raw materials kati mwe mwegena kwera era obato nafuna iPhone 16 yangu okujigula mwe mbankwata eriko yangu okujigula kubanga bajibulokinze teri kuddamu kukwata ku kyabugagga kya Congo na Uganda nga kiyitidde Rwanda bagisibye economically bakuba muntu bamutta then tugenda kuyingira wali nga kyekyo kiriya nga buli kimu kiri ku muzuuli ono bukyanga yepinkulya nabagambye luno yazadde luno yalutinkude kwa nabagamba abantu bano nga banakuba bakuwa options biri esooka ebera peace deal fuba nnyo okulaba nti otwala peace deal y'abana abantu kubanga be bakuwa omuyembe naye nga wansi waliyo kalankoma ene aidha egenda kuluma omumwa oba eriiso awo kye bakola kati eno Rwanda process bagenzo gitesa jukira bagigenzo activating inga Tshisekedi aliyeli asinkana Joe Biden nga bali ne Joe Biden Ruto eno nayogera nabo Tshisekedi teyabaddewo mweno meeting mu Arusha teyabaddewo mukitegeera naye gino gibadde enzanyo gya Kagame na Museveni babeera bateesa ne Tshisekedi nga Kagame asindika M23 ng'ekuba nga bali mu meeting era Museveni byakolanga ne mu Uganda awo kati nabagamba ono yetaza ye ali straight evo bwongo bwe buli straight ye evo ebintu bye byakiyekera tateesa yazanyisa trick edge emu amanyi yewangula kati kuluno babadde bakimanyi kyagenda okukola okitegeera babadde bakimanyi kyagenda okukola era iwe yabiganye babadde balina move gye bali mukola nga bali mukuwamba bitundu kobo kati katukube bukubi bakuba M23 edi mukuyingira Uganda nina bokati kye bakoze batandise okuyita ensi ezali mu Nairobi process
ensi ezali mu Nairobi process era ebibozo babaleetera mu lockdown biki Munnayuganda wetegekera embeera ejja gwe nawe kuba nalabye mu comment section mulimu abaagala entalo yes kati musabe nyo ba activating Nairobi process tebana baji activating ne musabe nyo baji activating kubanga senga baji activating balina okuba M23 ensi gye yingiramu ogenda bawayo bonna we bakulema okuwaayo bagenda benonerayo paka mu capital city we Nairobi agreement jukira Rwanda process yo bagisazizaamu kate kyali bya mirembe katugenda neri ya Ruto I mean ya Uhuru Kenyatta ye tugenda nayo Nairobi process osegere ekintu ekyo of which teri masse kuba we bayingira Rwanda kuba naye M23 sawen bagikuba eri mu kuyingira Uganda nkidamu muna Uganda abayekera don't take Gashumba's word lightly tembitwala bwe bityo omanya kasajja kano ka Museveni kaludenga kati nkule entalo ko kabadde kawolodi yakukemula bako kafuna mu kutinkula ntalo okitegera kaziti nkudde buli wamu kati zikatabukidde ze nyini ate batugambe kalwadde Museveni toli mulwadde oli mulamu just webuzabuza va ku kitanda omalirize bye watandika okitegera ekintu kino so gwe Munnayuganda we nawe nayagala olutalo sabiri ya Nairobi process baja activating then Omunyarwanda saba nnyo abasajja bano balime ku activating Nairobi process nze nganze shama sandi yakade Nairobi process activating bwe mukitegera kubanga musa mambaga mukitandise era Uganda egenda mu lockdown Munnayuganda tokkiriza lockdown okitegera tojikiriza ekintu ekigazisaawo ensi oba ekireetesa lockdown mu nsi okitegera kirina kubeera confirmed by World Health Organization yekikayiga oba si kyekyalangirye curfew tumukkiriza kalalangirye curfew ye wabira ebintu bibiri byanjawulo lockdown ne curfew byanjawulo okitegeera so tabasiriwaza binonze kati essaawa eno bita diversion okubika ekintu ekigenda maaso Congo bannange Congo is fire abakwasi ba iPhone namwene bakwatako video ya leero mujji wano kubanga tuyinza okutalaba iPhone eno tuyinza ogirabako nga te upgrading ku simanyi muli ku iPhone 16 tuyinza okutalaba ku iPhone 17 lwaki naawe kino kikwatako Munnayuganda nabagambe mwetegekera embeera ejja embeera eri wase Congo embeera mbi bwebunkenke bwe mulabaawo mu Uganda naye bagezaako nnyo okubikkirira amawulire ezo zaataka ku president bakimanyi nti yasobola okubikka amawulire oleme kumanya bigenda mu maaso mu Congo Congo embeera mbi bakuba M23 mu nnaku esatu wezi kyotalo lwakatandikira bagittamu omuntu era abayekera ba M23 batandise okuyingira Uganda waliwo oluvuuvumo nti abasajja bano bandi activating Nairobi process okitegeera waliwo oluvuuvumo nti abasajja bandi activating Nairobi process ebintu ebyo mutandise okuwulira ebyo simanyi abadirigious council mutwesonyiwe musirikidde ebbanga ddene lwaki kuno essaawa eno mwagala wabeerewo dialogue lwaki nga musirise nga ku baana baffe mwali tumwogera ku dialogue twagambe tugoberera amateeka gali wabanga ayagala alete reform zabijje oteri kuteesa ku dialogue balina katrap ke bagala tusuulamu so tugendera ku nteekateeka ya revolutionary leader otegera tugendera kugali amateeka teri bya reforms wano otegera ekintu ekyo so ekintu kye mulina okumanya Munnayuganda olutalo lutabuse Congo bakuba M23 mujjukira najja ne mbagamba wano nti kati ku Sunday babadde balina okugenda abasajja bano basayininga endagaano ze bali bateesaako nti M23 eve Congo Kagame ono we yava mu Rwanda yavayo nga bateeseganyiza bulungi nnyo najja Uganda n'asinkana Museveni we baatula ne Museveni bateesa condition yino wano manyize nabagamba siriwa propaganda ogiraba iyo condition gye bawadde Tshisekedi era yanyiziza abantu bonna nga ne UN mweri ne bagamba kati katubakuwe bukubi tubajje Congo oshegera condition ogiraba gye bawadde Tshisekedi bamugambye nti oba ayagala yabateesa ne M23 okuva mu bibira bye Congo oshegera kano kaba kamanyiiro Tshisekedi senga atula ku mmeeza ne M23 mbu bateese kitegeeza M23 egena kweta condition zaayo ne Tshisekedi na yale etezize then bakiriziganye oshegera nga mwecho muchoke ne Kagame agamba musimanyi Tshisekedi alina okukiriza abahutu abayingira Congo babeereyo naye nga abahutu balina ensi yaabwe bagita Rwanda oshegera mbaleme kudda Rwanda kubanga bo kakiriki kaabwe akabatuusi bo bawamba e Rwanda kakati mwa abahutu balina kusigala eno mu Congo tebaddayo eri oshegera ezo conditions zabadde Tshisekedi alabira ddala nga kamanyiiro
kubanga abanyarwanda balina ewaabwe lwaki tebadde ewaabwe okitegeera Tshisekedi n'amugamba nedda baba tekigenda kukola okitegeera kubanga Tshisekedi senga atula ne M23 alina okukkiriziganya ne basayininga kati senga agaana nga bataddeho conditions ye Kagame ne Museveni bagenda kwekwasa nti Tshisekedi yeyaganye okukola ki yeyaganye endagaano z'abali ensonga ki tebakola ki tebakiza naye Kagame yateekayo abagundi aba M23 okitegeera era nga ayinako emitwalo wakati w'3,000 ne 4,000 ez'abalwanyi okitegeera 3,000 ne 4,000 ez'abalwanyi era nga bayambibwako ne Museveni kakati lwaki bo tebatulana bayeekera baabwe bwe baleeta bajje ne Tshisekedi bagambe Tshisekedi bwagire omusajja abagambe mwe mwagala kumumanyira bumanyizi kuba yalina kutula n'abayeekera abedde ne bamaliza ne Tshisekedi yabagambe mwagala kumanyira bumanyizi wano lwaki nteesa n'abayeekera nga mwaba abaleeta ovuwiki nange sikkiriza yensonga lwaki nange ngamba nti pulezidenti owaffe teri kuteesa na Museveni tugendere kugalya amateeka amakadde we have the smartest generation ono pulezidenti ye abasobola bakube saalongo tugende mu kalulu nga tugendera kuziriki tamuze eza Museveni ze yateekawo ye yemenyere constitution ye oba ayagala azijjawo reforms so si bino mbuyefuula mbu batuula naffe then bagulewo constitution then bagambe bino twabiteesako ensonga kitubitaddewo byowagala okutufeekingira okitegeera bennyini babadde baleeta ku Tshisekedi abagambe kati fire UN negamba okay we mba mugambe so be it Bungereza nekulembera command Kenya ekomyewo naye muna Uganda kyo ino okumanya kimu notalo tebugenda kumukuba gundi yekayuka kati abakozi ba iPhone abakwasi ba iPhone mwe basire queen abagamba muno afe byebufuzi tebitukwata kwense mukimanyi nti iPhone products zo nazo na raw materials ezizikola ziva mu nsi yamwe na Congo mukimanyi era kye bakoze kati iPhone company ya Apple bagikubye mu kooti ne bagamba Apple eno ebadde ekozesebwa Rwanda ebadde ekozesa gundi za base za Rwanda ebigundi bino raw materials ebijja Rwanda nga babibbe Congo ne mu Uganda ne babikunganya jukire ebyobugagga bya Uganda babiteekako embago kati ndoza namwe bane mufunye answer mu abagamba musimanyi Museveni afuna funding ngayita mu Kagame kati ndoza mukitegede nti nayo funding egalidwawo agemanyi ga foreign policy don't mess with foreign policy you don't know just obera tojimanyi bumanya naye nga bakuwadde amanyi ga kazindalo n'ojogerako foreign policy bulijjo mutugamba nti Museveni can get funding from Rwanda kati naye esaliddwako bagambye Apple teddamu kugula raw materials za Congo na Rwanda kati kakatale bakagadde era Apple company ya Apple ekubidwa mu kooti omuntu oyinza okungamba Apple ya America yes ya America naye okimanyi nti company eno gibaita Foxconn eno company 70% yekola Apple oba iPhone yeyo yegikola products za Apple 70% eno Foxconn yebikola Foxconn eno company ya eri mu China 70% then 30% gibakolera mu America kakati bano bakirabira nti economy ya China bagirina senga bakuba company eno ne bagiremeso okuddamu okufuna raw materials kati mwe mwegena kwera era obato nafuna iPhone 16 yangu okugigula mwe mbankwate eriko yangu okugigula kubanga bagiblokinze teri kuddamu kukwata ku kyabugagga kya Congo na Uganda nga kiyitidde Rwanda bagisibye economically bakuba muntu bamutta then tugenda kuyingira wali nga kyekyo kiriya nga buli kimu kiri ku muzuuli ono bukyanga yetinkulya nabagambye luno yazadde luno yalutinkude kwa nabagamba abantu bano nga banakuba bakuwa options bbiri esooka ebera peace deal fuba nnyo okulaba nti otwala peace deal y'abana abantu kubanga be bakuwa omuyembe naye nga wansi waliyo kalankoma ene aidha egenda kukuluma omumwa oba eriiso awo kye bakola kati eno Rwanda process bagenzo gitesa jukira bagigenzo activating inga Tshisekedi aliyeli asinkana Joe Biden nga bali na Joe Biden Ruto eno nayogera nabo Tshisekedi teyabaddewo mweno meeting mu Arusha teyabaddewo mukitegeera naye gino gibadde enzanyo gya Kagame na Museveni babeera bateesa ne Tshisekedi nga Kagame asindika M23 ng'ekuba nga bali mu meeting era Museveni byakolanga ne mu Uganda awo kati nabagamba ono yetaza ye ali straight evo bwongo bwe buli straight ye evo ebintu bye byakiyeekera tateesa yazanyisa trick eji emu amanyi yewangula kati kuluno babadde bakimanyi nti kyagenda okukola okitegeera babadde bakimanyi nti kyagenda okukola era iwe yabiganye babadde balina move gye bali mukola nga bali mukuwamba bitundu kobo kati katukube bukubi bakuba M23 edi mukuyingira Uganda nina kati bakoze batandise okuyita ensi ezali mu Nairobi process era ebiboze babaleetera mu buloko down biki mu Uganda wetegekere embeere ejja
Gwe nawe na kuba nalabye mu comment section mulimu abagala entalo yes. Kati musabe nyo ba activating Nairobi process. Tebana baji activatinga. Ne musabe nyo baji activating. Wanga senga baji activatinga. Balina kuba M23 ensi je yingiramu ogenda bawayo bonna. We bakulema okuwaayo bagenda beno nerayo paka mu capital city we Nairobi agreement. Jukira Rwanda process yo bagisazizaamu. Kate kyali bya mirembe. Katugenda neri ya Ruto. I mean ya Uhuru Kenyatta je tugenda nayo Nairobi process. Otegere ekintu ekyo of which teri mase. Kuba we bayingira Rwanda kuba naye M23 sawe bagikuba eri mu kuyingira Uganda. Nkidamu muna Uganda abayekera don't take Gashumba's words lightly. Tembitwala bwe bityo. Omanya kasajja kano ka Museveni kaludenga kati nkule entalo ko kabadde ka world yakukemula bako kafuna mukutinkula ntalo okitegera kaziti nkudde wamu kati zikatabukidde ze nyini ate batugambe kalwadde Museveni toli mulwadde oli mulamu just webuzabuza va ku kitanda omalirize bye watandika okitegera ekintu kino so gwe muna Uganda we nawe nayagala olutalo sabiri ya Nairobi process baje activating then omunya Rwanda saba nnyo abasajja bano balime ku activating Nairobi process nze nganze shama sandi yakade Nairobi process activating bwe mukitegera kubanga musayi mu Uganda otusobola kukyusa bukulembeze na musayi so do the needful to avoid the repercussions.